Uncle Big Guy era still simusanyufu okubanga tali ku listi. Yani. Oluyimba lwa Husband Material lukubye nnyo. Ku listi yo eya tuchachanche countdown. Bebe Cool. Lukubye nnyo buli walutunulira bwati lukubye nnyo. Musimu ye maybe. Ate si ye yekka yakirabye n'abantu abakirabye. Bani. Wakirabye. Wakirabye. Nakusiga amaaso gannuma. So kakati nze sinaika siri tali mu position ntufiya kugamba nti nakyo basakoze ki newe naawona nja kulaba. Kyenyinza okujoogerako nti abantu baje kubyemu munange listi eyo kyenyinza okujoogerako nti abantu baje kubyemu ebituli bingi olw'okuba nteriko husband material ng'ate nga lwe lumu ku nnyimba ezisinze eziriko essaayo nti lwavudde mu guli omwaka ate luyingidde ne guno nti husband material. Soka Bebe Cool bw'obanga olufumizza list nga teruliiko munnange era abantu bo balaba ndi ku public opinion public opinion egamba husband material okitegeera so abantu era nga olaba nti bo bateesewo pressure already. My lord, I wonder okitegedde bagamba either list eddibwemu okitegeera oba abali emabega wa list eyo bajje beetonde publicly. That is a miracle. Okitegeera nga bw'olaba nti no the people's choice is on husband material. Can it happen? Nti lwe luyimba olusinze. Someone connecting. Ekyala ky'omukazi ono kyeyagala. Industry eno bo n'agiwangaalamu afuuka ddole y'abawagizi. By the way. Yetya. Bw'oyagala owangaalamu eno industry oleme kufulumya ssente naye nga yo Evo yafuuka ddole y'abawagizi. Evans yeefuula ddole y'abawagizi. Ayinga agamba mbuno naye. Kubeeraawo. Mr. Talim husband ye abantu baabo bannange batetegeerekeka. Ye. Abantu bangi nnyo abacomplaininga bangi nnyo bagamba husband material luyimba lwaki? Lw'amaanyi. Naye ekyo kye bategeze kugamba nti mu industry eno because ekisooka yagenzemu ssente nnyingi nnyo. Kati ekisooka kati nze okumpa omuyimbi nze listi ya Bebe kasita kwabuze husband material bayibiga n'ensirika naye bali mu mumookinga naye ali agambye naye ekyo kyekugamba kiri ekintu kimu kyokka afiira kuze naye gwasinga omuyuzaayiza trend ya Big Guy yatandika to be remember that 2022 the best song of all times was husband material. Let's spread the love. Kati onaseka emoji asekaji. Na wandike video. Nenga kyemugamba ekitegedde. Inti choze beke ekimukuumidde awo wali oyo omwana si mugumu mulwadde. Hello Brian. On millions of people's heart song. Zina comments zabaddewa. Kuposti ya Big Guy bambi. So kati nze ndowooza Big Guy nadamu kaseera abantu baali banyiivu nnyo ye kati nga weetaaga okubaako ekintu ky'oyambala obasinga amagezi era yabasingira eyo. So Big Guy kisigala awo. Yeah. Omanyi bano abantu ekisooka mwajja kukola ssente. Kati wamala okumanya nti buli kyenkola kimpa ssente kikole. Kati Big Guy trend giwakutte eyo anti ogenda bavugirako. Ne Bebe Cool ojogole moteteka husband material nange negase opinion y'abantu. Omwana agambye it started the year 2022 and ended rather it ended 2022 and started 2023 ebuleta ku list. Nese mono limba lwaki take ku countdown yo. Obuzi bwange maaso sikyalaba bulungi pozi nga yakusekerera balwadde. Ate betogeddeko olwaleero betogeddeko olwaleero ku lunaku lwabwe. Oyagala kutanga kumuzika kanyanga bwe naziba amaaso. Kiri gy'oli naawe osobola okukola kyofuna ekizibu ky'empola ki. Okolima ki? Ngezaako kukakasa nti nyimba saaluteeka mupa saalu. Towalulaba bambi towaluwulira tolina we lwali basically. Saalulaba kubanga nina obuzibu ku ki? Yali annono okulya. Yankubirako essimu. Sente ya Big Guy.
Kuli mu kauna. Papa ndoza kwendi ku TV kwendi. Koze blood kwoli. Dai. Ibula we yagala. Okay, natumaliriza ninawe nabadde ndabanga muzalika